Kyenyamiza kyannaku ate kyenyamiza ate kiruma nja kyogerako nga njogeza reality. Music industry egenda kusaanawo era esaanyeewo. Kyeserwatu kati omuntu akolagana n'abayimbi oba akogenda okugula omuyimbi oba music kyeyolese nti banyu banjaga. Yana nagula omuyimbi ajja kumanya nti bano banyu banjaga bengula olw'ensonga ki kiruma ate kyenyamiza okulaba music entertainment music industry gye mwagala okugenda mu parliament gye mwagala okufunamu etute n'abantu abamu mu parliament okulaba ng'esaanyeewo obwetyo etya. Kiruma nnyo okulaba ng'abasajja bakoledde music industry. Tulina top 3 guys. Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon. Tulina abakyala nga Mariam Ndagire, Joan Takawalya, Mariam Ndagire, Juliana Basofia Nantongo, Baini Namubiru, abantu ngabo. Tulina abasajja nga Misa Kisemakula Silva Kyagulanyi Geoffrey Otaaya Bani bla bla. Aluna Mubiru, Bahuda Man. Bangi nnyo gye bali. Basirise baganya okuvaayo okwesimbawo okubaako kye bakolera music industry n'okola nti music industry tulina gye tusobola gyongera oba okugisabira ministry ennamba ne musirika ne muleka abayaga ne bavaayo ne beegiriisa tugenda kulonda abayaga ngenda kulonda Kingsa okusinzira ku baliwo emu esinga 0 muyaga nnyo bw'aba yasobola okuntumira mu kamera na presenting enjaga nakkiza nti agiyo tujamu ku esimu ngali muri abo bali ludawa inchizo tujamu ku biroba yavuddeko ddanga yamukuleta ku tesimu ng'ogumikiriza Kingsa atajja kusobola Kingsa ayinza ogeza ajagezaako nenga ekintu kya music kinene omuntu wakitunuulira music ayina abantu beezadde ne bateeka ne ku international levels nga Bobi Wine fenna mwatutegera lwa music owulira muganange bajja fota yoyingira parliament bakatolu bamajudisi babiri bayingira because of music you know music ezadde ebintu binene nnyo yandibadde ya mugaso nnyo owulira mukwano naye kiruma ate kyennyamiza okulaba ng'egenda kusaanawo mu bubi. Bw'ogamba ku muyaga twawa Kabako yagambye baawa abatali bayaga. Sindi teyakola, Waikibenda yasuulawo entebe teyakola, Sophie Simuyaga teyakola. Ne bagamba kabalonde muyaga munnaabwe abategeera. Nze kye nandirawoozezza obuzibu tuyina ekisookera ddala ng'abayimbi ffe ng'abayimbi tetusobola kwekulira tutya twezalawa. Omwana akuba oluyimba lumugenda ogula emmotoka n'avuma kamera n'amukunkumula n'avuma n'amukunkumula tetwewa respect. Muntu kyagenda okuwa Kingsa respect nga omanyi industry. Bayaga banne abatalina luyimba buli muyimbi yawadde ye Bobi Wine yawadde ye ndowooza ye kulimba omuntu okumuwa omukono mbungoze nga twogera 1-on-1 tekitegeeza nti nkwagala nnyo nsobola okukuwa nga nkwejjako nsobola okukuwola okuba onsanze mu kafunda n'ontabbira owulira ontegedde bulungi nsobola okukuwola okuba sina kyakkola oba oleyandiza ogunsa tasobola kuntantuuseeko bwe nandyagadde. You get my point? Yes. Nti oli gwe nandyagadde ate tazze ate ono yazze ontegedde oba naye abayimbi tetusobola kwekulira tutya twezalawa twenafe ate tuli banaku ate tuli basiru. Abayimbi twetaaga omuntu gwe tuwa respect gwe tutya bwe tuwa ekitiibwa nga tayagala industry era ng'agikoledde ate ng'alinamu n'akasente kubanga abayimbi tuli ba bizibu. Mukyebeeko wano lwatu nti omuyimbi afa ne babula amafuta agamutwala okuziika. Omuyimbi afa ne mumula ekifa bwe mumuteeka. Omuyimbi afa nga tewali newawe nga temumanyiyo because omulimu gw'abayimbi gulinga omulimu gw'abeeremererwa. Buli abulwa kyakola badde asegeza nga ajja mu kuyimba aleeka nali akakola nga ajja mu kuyimba. So nti talent ereeta abantu bangi omwana bafaku nga temumanyi nawaabwe. Twandyagadde nnyo nze nandirowoozezza nti twandibadde tukulirwa abantu abalina capacity abatiibwa abawewa respect nga bamanyi n'endongo kati nga bolaba Keti promotion nga bolaba Jeff Kiwa ntakata omuyimbi n'amujja kuzona muteeka ku kikuto nga bolaba manager Roja Tiroja alumirirwa Uganda ne music akwata space n'amutwaliteze n'agamba nti kati eno lebo ya Diamond Partner mwesobola gatta ku Uganda n'amujja ebintu ng'ebyo nga bolaba abasajja nga Balamu ntayagadde nnyo abayimbi Balamu musajja akola ekivuna tafuna na sene nga tasasudde abayimbi ate n'akasente kabeera nako ate ne wa presenting ekintu ajja kuwulirwa nti ba presenting emba mweguye bamutya
ne wanabera maso ga mukulembeza ja presenting ekyo ne wanabera mu parliament oba wantu aja presenting ekintu nga bamala bali smart ne mubwongo nga buli smart nga mukamate muli mukakola. You get my point, you know? Okay. Oba bano nga basajja nga bola baluba abasajja ngabo nti ayimirira nabera strong na nyonyola ensonga ye neitamu newulirwa. Abavuka nga bakenza basobola okwogera baganya okujja nebisimba ate bakoledde music industry. So kyannaku yakyenyamiza industry esanyewo bwetyo nange ngenda kuwonda saha nganze saa talina kyakoledde music industry talina kyagenda kukolera omuntu alonda saa tolowooza nti alina kyagenda okukolera manya kintu kimu tojja mukubira agenda funa emmotoka era yakitaawe kuba kale kibatawanya mpe enkoni agenda funa emmotoka ekyokuyo ojja mukubira nga ali muli abu oba nga alina akakola mukama nemekukwata kyoba osuubira kyokka naye nga muyimbi mulungi era agaseeko ettafaali naye olwokuba nti ebikuba bingi ebimukuba bingi ate betasobola mujjamu kati abayimbi bamwesize endowooza nti olwokuba nti engeri gy'ali mukeeri essimu ayangu ogikuba nekwatibwa mangu singa bo abantu ba bulijjo eri bebatakwatibwa mangu the appointment ebisibu biri kuba naffe tusiibayo ate nga abantu bangi basiibayo endowooza mulako bannayuganda ebalimba abantu abasinga basiibayo naye batakwogera n'abasajja bemulaba babasirisa abo bonna bonna gye babeera naye babadde mu kamera eno ne beefuula mbu tebabeerayo baagala obuganza eno mu bantu naye nga gye basiiba munnange era tusangibwayo. Tutunulye essaawa eno asindi naye yakomyewo ku ntebe tolowooza ne twandiwadde sindi engeri gy'amaze okuzaala talina kyatugamba tumugamba akoze kikyakoze talina kyaŋŋamba yeemanyi awoza kimu sindi haza self simanyi herself king of herself simanyi bitya tayagala banne takumakuma bayimbi tatugase ogenda okusanga yawaana spice yawaana shiba buli muyimbi avaayo wakabi tamwagala awangula wadi tamwagala singa saa zino sindi bwabadde president yakwata dda abaana ba swankisi n'abako kyabagattako kuba bazze ne bateekawo bulandizi empyo badde bakoza abaana balina bye bakoze naye olaba nti sina mikwano gye tabalinako twetaaga omuntu ali friendly mu bantu kyegani twetaaga omuntu gwe tuwa ekitiibwa ate gwe tutyamu kati abaana ba swankisi singa bazze ne beesimbawo kabeere beno nimuwa bwa president nti amanyi kyakola alina responsibility ku kyali olaba nga afaayo okulaba nga music entertainment ateekako ettafaali buli kaseera agenda tawirinwa nyinagaba katonda waaba agende bwati ono ageze mu band music kandi tazawi alagenda omugundi ate kati vinka kubabo baagala kye bakola obalaba nti kye bakola bakola ki so nze nandowooza omuntu ataleetangana ku muntu kati mumbuuza saa yali aleesaani okuleka banyweseza akayaga simanyi anyway bwe tojja okwoda yaaliwo nange bwe nja okulonda kuba emwesinga ziro abamu bali bagamba nti sindi we yajja akasente ke mwasooka okufuna aka microfinance ke kakola emikolo sikirinako olukakafu naye nze nnyo bagamba kiri kimu nti ebyo byonna byonna njagala okutegeeza bannayuganda babeere appreciate eri abantu abamu kati nganze nze ndi appreciate eri Bobi Wine because okujja kwa Bobi Wine mu politics wekwandabisa ne President Museveni era Bobi Wine alinga hero wange nkyogerera nkiddamu nze kujja kwa Bobi Wine mu politics ye favor yangu okulaba President Museveni okubeera muganda wa Nakasa n'okubeera muganda wa Muwoozi era nkyebaliza Katonda era nebaza Bobi Wine ompulidde bulungi kakati akakasente kajja lwa Bobi Wine nga tannajja mwawulako microfinance ng'erina abayimbi Bobi Wine nga tannajja mwalabako abayimbi eggulu Bobi Wine nga tannajja kati you know kati tubeera appreciate eri abantu abamu togamba sindi microfinance yajjete because of Bobi Wine bwagera ku basajja abasatu ab'amaanyi Bobi Wine Chameleon Bebe Cool nga be balina okufuga abayimbi era Bebe Cool yavaayo n'agamba saa tasobola fuga olw'ensonga endabika ye entunula ye ebintu byakozesa bingi tasobola fuga mu ndowooza yange nganze yandibadde tasobola kubanga omuntu okujja okwesimbawo nga tolina na manifesto tolina kyogamba bantu tomanyi nalwaki ozze omuntu yenna agenda okujja okwesimbawo oba omaze okwetegeka ng'olina ne manifesto z'ogenda osomera abantu naye omulaba nti ayogera bino okulugwera kwennyini atya kati agenda kugamba ky'abantu era tolonda sanga omusuubiramu bingi nakola ntya kawo tuli mu period ya kisiibo gino era gwe omuntu omu abayogera reality Bebe Cool yavaayo n'agamba tasiiba olw'ensonga zituuka munaana omusujja gumukwata ate kiro ne bamulaba kashisha gwe olowooza kyeyogera kyekituufu oba
sagala kuyingira obulamu bwa muntu bebekulu obulamu bwe tubumanyi abantu mbala makumbala mayumba temanyi bantu birwadde bye bayina ati speaker baddo manyi nti yalwala kansa myaka n'emyaka bode gyabadde n'entamba gyabadde alina physical badde azikola badde mulanga ali fit walamanyi nti mulwadde so obulamu bw'abantu mbaleke nga bulamu bw'abantu abantu balina ebintu byabwe balina obulamu bwe balivinga ne bwe bayitamu ng'abantu sagala kuyingira family ya muntu oba n'obulamu bw'omuntu ojja mulowooza kyanga musiraamu oyagala okumukuba mbu alya naye nga tomanyi bulamu bwe tomanyi alusa gwalina tomanyi kansa tomanyi bulamu bwayitamu so I think ekyo sijja kyogerako. Okay, Vice President, otugambye nti nno abantu abeesimba balina obbanga balina bye bakoze. Twalabye mutabani wa Bebekulu nga yeesimbye otaweza na nnyimba nnya. Tolowooza nti nno y'omu ku bantu abali kutta industry nga obadde otunyonnyola. Ssemateeka gwa bakkiriza omuntu okwesimbawo ku nnaku ky'aba ayagala. Kati simanyi ssemateeka w'abayimbi. Kyenkugambye nti abayimbi tebalina na ssemateeka bakulira. Tebalina amateeka kwe batambulira bamanyira bumanyizi buli muntu. Ontulabye abantu bangi bazannya comedy. Olina ajja n'azannya comedy, n'azannya tribal n'agivuma abasoga basiru, abatoolo basiru, abakiga basiru, abanyankole basiru bakuba zirongo namba byawugulala, bingira mu toilet ne bikwata mu kabina ne bikwata ne bisiwandika namba ku simu oli omukubira nga ali muto aro n'ogamba kimbwe enu okuvoola obuvuuza abantu. Comedy bamutambuliza ku bantu bavodde abantu. Tewali abagambako, tewali abataakinga, tewali bera banga banjawulo. So nga abantu banja bazanya comedy wano salo bazanyanga comedy. Amoti yazanyanga comedy we sawa yako alumba muntu. Ogenda mu comedy ne mu girlfriend we mwambadde oba mutungisize bitenyi munyumye. Mwana agamba mwambadde bikate ni byange. Bikate ni byomulango gwange. Nala wa mwala ina omwala akatuli. Empala yeri legging kale mu akatuli. Omwala simanya ino obumonde gamba nola banga bavola buvozi bantu comedy afuka wakuvola. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.